Omukulu ozze mu Nkwacho olubiri lwa Ssaabasajja olusuddewo. Mbadde nina okujja mu Nkwacho nagula tiketi okuva Sweden nga nze mu Nkwacho. Okuva Sweden ng'ozze wano. Eddy Mezziah. Sente ng'oyo n'onyeennyingi oba ofa osaasaanyizaako busaasaanyi. Sikwonoona. Ate nga ndaba famire yo n'ogitaddemu. Sikwonoona. Nze ndi wa Nkwacho nategeera omuntu ali miskini. Saagala birala. Amagi naye g'ogalabye. Abitex batidde nnyo ssente. Kati wagira ku mupya. Naye alyeko. Wama tokiraba? Balidde nnyo ssente. Kati noono omupya kaalyeko. Ate kiki? Yo mu nkuuka mbaddeyokko. Naye simanyi oba owulidde ekibaddeyokko embeera eriyo. Mbadde njagala just obuulire ku balabi. Okubeera wa? Like embeera ekyamazima kiri otukubire toki ku mbeera ekifaananyi ekiri wano kisinga ekiriwa ekiri eri. Simanyi lwaki bw'otuuka wano olabira ddala nti waliwo ekiriwo eky'amaanyi okusinga eri. Era nze mbakakasa Nkwacho nze bwe gyentegeera era abantu bange naguza tiketi 20 nagulidde ba Nkwacho so si birala. Ate nga waguze n'ekujja Sweden okujja wano. Nze naguza tiketi ya $6,000,000 okujja okubeera mu Nkwacho. Oba oli ayagala oba tayagala nze nazze mu Nkwacho. Naye manyiwe mwakubisizza Kabaka drive nti abantu bagenda yiika buyizi. Eri bizinensi ya muntu kati Kabaka waffe wagala mufuula wa kaliyoki oba kitegeera naye nga ffe tumanyi nti bizinesi ya muntu ng'omuntu bwakola akaduuka ke n'abeerako byakola oba kitegeera naye kati abantu baagala okulimbisalimbisa ensi ffenna Abaganda tuli mu ebyo eri bizinesi ya muntu. Kakati y'ensonga lwaki nze nkugamba nze naguze tiketi okuva Sweden kujja mu Nkwacho era bannange bengulidde tiketi bonna bajja mu Nkwacho oba kitegeera era ne be nasanga ku mulyango abaana babasikatidde ngenda bagulira tiketi kuyingira mu Nkwacho oba kitegedde kuba kyemmanyi n'emmotoka ng'ovuga maanyi amafuta ge Uganda ogasobola ne muganda wange tata nze Eddy Mezziah amafuta ge Uganda Eddy nga gapenge oba balumbuye nze Eddy Mezziah security yongira batayi nze Eddy Mezziah buli mwaka nina okugjeeko okukiika kati Nkwacho nabadde sigenda kujja by the way naye Nkwacho be nagiwulidde nga nina okubeerawo kubanga ekisooka nze spokesperson wa food ekituufu oba kitegeera kaakati mba nina okukiika mu buli ngeri so njagala ntegeeza bannayuganda mwenna gye muli mujje mu Nkwacho ekyakutte edda ekirungi ne security naye ritayiti security yino nnene nnyo bulungi kiregeeza twali agenda kufuna buzibu amazima tuli bulungi katweyanze obugambo obusembayo sebe eri abalabi obugambo obusembayo Nkwacho Alien Skin twayingira omwaka nga tetumumanyi tugumazeeko nga yagukulembedde kati mubeera mwagala ki ate wali eyanza nnyo nga temu aba security tight